Essula ey'okubiri. Awo Sulemaani n'ayagala okuzimbira erinnya lya Mukama ennyumba n'ennyumba y'obwakabaka bwe. Sulemaani n'ayawula abasajja 17,000 okwetikkanga emigugu, n'abasajja 80,000 abaatemanga ku nsozi, ne30,600 okubalabiriranga. Sulemaani n'atuma eri Kulamu kabaka w'e Ttuulo ng'ayogera nti, nga bwe wakolanga Dawudi kitange n'omuweereza emivulo okuzimba ennyumba okubeera omwo, bw'otyo bw'oba okola nange. Laba, nzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba okugiwonga eri ye, n'okwotereza mu maaso g'obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu, n'olw'emigaati egitaggwaawo, n'olw'ebiweebwayo ebyokebwa enkya n'akawungeezi, ku Ssabbiiti n'emyezi nga kyegijje giboneke, ne ku mbaga ezaateekebwawo eza Mukama Katonda waffe. Kino kye kiragiro eky'emirembe gyonna eri Isirayiri. N'ennyumba gye nzimba nnene, kubanga Katonda waffe mukulu okusinga bakatonda bonna. Naye ani ayinza okumuzimbira ennyumba, kubanga eggulu n'eggulu erya waggulu taligyamu? Nze nno, nze ani muzimbira ennyumba wabula okwoterezanga obubaane mu maaso ge? Kale nno, mpeereza omusajja alina amagezi okukola omulimu ogwa zaabu, ne ffeeza, n'ebikomo, n'ebyuma, n'olugoye olw'effulungu n'olutwakaavu, ne kaniki, era omutegeevu okukola enjole ez'engeri zonna, okuba awamu n'abasajja ab'amagezi abali nange mu Yuda ne mu Yerusaalemi, Dawudi kitange be yateekateeka. Era mpeereza n'emivule, n'emiberosi, n'emitoogo ng'ogijja ku Lebanooni, kubanga mmanyi ng'abaddu bo bategeevu okutema emiti ku Lebanooni. Era laba, abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo okunteekerateekera emiti mingi, kubanga ennyumba gye ŋŋenda okuzimba eriba nnene kitalo. Era laba, ndiwa abaddu bo ababazzi abatema emiti ebigere by'eŋŋano empuule 200, n'ebigere bya sayiri 200, n'ebita eby'omwenge 200, n'ebita eby'amafuta 200. Awo Kulamu kabaka w'e Ttuulo n'addamu ng'awandiika ebbaluwa n'agiweereza Sulemaani nti, kubanga Mukama ayagala abantu be, kyeyava akufuula kabaka waabwe. Era Kulamu n'ayogera nti, Mukama Katonda wa Isirayiri yeebazibwe, eyatonda eggulu n'ensi, awadde Dawudi kabaka omwana omutegeevu, eyaweebwa amagezi n'okumanya, agenda okuzimbira Mukama ennyumba, n'okuzimbira obwakabaka bwe ennyumba. Kaakano nno mpeerezza omusajja ow'amagezi eyaweebwa okutegeera owa Kulamu kitange, omwana w'omukazi ow'oku bawala ba Ddaani, ne kitaawe yali musajja wa Ttuulo, ow'amagezi okukola omulimu ogwa zaabu n'ogwa ffeeza, n'ogw'ebikomo n'ogw'ebyuma, n'ogw'amayinja n'ogw'emiti, n'ogw'engoye ez'effulungu ne kaniki, n'ebbafuta ennungi n'engoye entwakaavu, era n'okwola enjole ez'engeri zonna, n'okugunja engeri yonna egunjibwa. Alagirwe ekifo wamu n'abasajja be ab'amagezi n'abasajja ab'amagezi aba mukama wange Dawudi kitaawo. Kale nno, eŋŋaano ne sayiri, amafuta n'omwenge, mukama wange bye yayogerako, atume eri abaddu be. Naffe tulitema emiti ku Lebanooni nga bw'olyagala obungi, era tuligireeta gy'oli nga tugikulula ku nnyanja ne tugituusa e Yoppa, naawe oligirinnyisa e Yerusaalemi. Awo Sulemaani n'abala bannaggwanga bonna abali mu nsi ya Isirayiri ng'okubala bwe kwali Dawudi kitaawe kwe yababala. Ne walabika kasiriivu mu 5,360. N'assaawo 70,000 ku bo okwetikkanga emigugu, n'80,000 abaatemanga ku nsozi, n'abalabirizi 3,600 okukozanga abantu.